Abatuze b'Essolo e Busia bakerete mu ntiisa okusanga munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Attiddwa ye Paulina Okiru ow'emyaka 4 ng'omulambo gwe gusangiddwa mu mwala nga gusaliddwa obulago. Naye nga bamukuludde ne bamuyingiza mu mugga wakati ne bamukulula ne bamuserengesa emmanga nga balowooza nti ekuba weeba n'aba etonye. Egenda kola ki? Egenda mukoka agenda mutwala paka eri wansi. Omulambo gw'ono ogulabiddwa abatuuze ababadde bagenda okulima. Neighbor ababadde bagenze mu nnimiro bamusanze omulambo ne batuwa information. Naffe ne tuyita poliisi nejja. Kigambibwa nti ono okuttibwa waliwo abaasoose okumuyita babeereko bye bagabana ng'olwagenze kwe kuttibwa. Akati bwe bamuyise ne bagenda naye omuntu eyabadde simanyi muvuuka bw'ati ng'ayambadde engoye za t-shirt ya red n'empale ya black ne baserengeta naye. Kati ku makya abantu abagenda okulima abambuka awo kugenda eri bagenda okulaba omusaayi. Balondoola omusaayi ogenda okutuuka wali omuntu bamusaze ng'embuzi. Paul Agan kati Ssemwandu akola bwasikaali eri ettemu lino we lyabeereddewo nga yagenze ku jije ekyobukuumi. Sasa kutoka sasa hilo mimi alitoka huko akikuja anawaenda kwa mkoo yangu huyu anamwambia mkoo nasikia maneno hapo lakini mama yake hakuna kwa boma. Mimi sijui ako wapi ameenda wapi, lakini huyo mkoo anasema lakini hajapita hapo hata hapo hivi kwa maana anapitanga hata kwake. Kumbe mtu mnyaliwa yeye alipitia huko nyuma kwa mwogo huku alafu anapeleka wapi? Anapeleka huko ndio aliuya huko. Mu kiseera kino abantu 3 be bakakwatibwa ku byekuusa ku ttemu lino ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Gw'omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro lya Busia Health Center 4 okwongera okwekebejjebwa.